Olunaku lugenda kubeera lwa mukaaga nga February 14 olumanyiddwa ng'olw'abaagalana ng'abantu abalukiririzaamu batandise dda okwetala. Loverboy nze ndese akamuli kano ntandikire mu 2-5 ntandise okulaakulanya omukwano gwammwe oba wakamufulira mu ndongo genda okamutwalire. Abasuubuzi bo bagamba nti ebbugumu litandise okutaba ng'era abaguzi beeyongera buli lukya. Bizinensi eno etambudde bulungi lwa nsonga ndi musanyufu nange ntandise nga nze nina nange neeyagala era nsazeewo nkulaakulanye omukwano gwabo wadde nga yamukubye ekiro akamutwalire kano akantu kajja musanyusa. Abantu basikirizibwa okubigula ebimuli olw'ensonga nti bwe balaba nga bannaabwe bagula nabo bakola ki baba n'omwoyo ogwo gukola ki ogugula ebimuli. Bo bagula ekyaddala naye tebanatandika bulungi okugula nga bulijjo kuba abasinga batandika okugula ku Lwokutaano n'Olwomukaaga lunaku lwa Valentine. Abamu ku basuubuzi basaze n'ebbeeyi y'ebintu byabwe okulaba nga baddiza ku baguzi baabwe. Sinzira buli muntu engeri gy'akifunamu naye buli omu akifuna mu ngeri ey'enjawulo. Omuntu osobola omuwa ekimuli nga wewuli ekigambo kimuli kitegeeza bingi mu muntu ng'okimuwadde era at least n'oba okimuwa nga Valentine kaŋŋambe nga yabaddewo ng'olwaleero butuuka enkya yaba akyakiraba nti kimuli kiba different from other mu gift endala. Valentine twakicapturinze okulaba nti buli omu asobola okufunayo ekirabo kyayinza okutonera omwagalwa we. Ebintu ebisinga okutambula ku lunaku luno ze kaadi, ebimuli wamu n'ebirabo ebirala.